kayimba kansonga nnyo olwabasulumiye bonna abaddala mujaguza w'olunaku alekeeko kalekeeko olira Dennis Wagabasi abaye basomye banyabo essanyu Dennis lyalina ya mukiwagonja kaakano nja kusaba bannange abali ku mulyango tusaba mulyango ogwo mugutuwe twagala kubanga tulaba ekiri eyo vidiyo esolekwamira omukyala Dennis tusaba bamaama bali ku mulyango kati bw'atalina mutima mu byengalo mutudde bulungi ekyabalo takimaze okutuuka kolingirizeeko lawo omugole yoyo omutuufu kubanga oyinza omubikula nga si yeye soka mulingirizeeko wekka bikula akatimba ako vidiyo gyebyola wekka olaba nga yeye mutubikkulireko mpola mpola yeye engalo tukube okujjako ng'olina ennaku nettima n'ekirala ekyakulese ku mukolo guno engalo n'akalulu kaakati nja kusaba Dennis osooke otambule wekka ogende olambule omukyala gy'omutwala wekka totya mulekeewo ndaba oli mweraliikirivu naye agenda kubeerawo mu mativu DJ njagala ndaba Dennis naye tegumulimu kwegamba ayagala kudda eno taata ogenda kudda kyuka okomewo kaakati ngenda kuyimirira wano njagala Silivia njagala ojje ng'ozina Dennis Silivia bwakusooka wano abakusinga okukwagala kati Silivia nawe olina okufuba ennyo ekango yanguwa kati eno ye Katonga eno ye waffe oli ye Kampala kaakati asooka wano yasinga okwagala munne ate mulina okujja nga munzina ye Katonga temutubba sabula DJ simbula nawe ani asinga munne asooka wano yasinga munne okumwagala Dennis tebereza muntu ova kukola Silivia omaze emyezi 2 tolaba ku Dennis tebereza muntu wali muntu n'omu mulimu ekka ekyo kyosobola okumuwa kyo ate metro ne next man kati buli omuzibiriza tetuliiwo kati kyosubahaaga ekikuwa emirembe mweyanirize teberezaamu maze emyezi 3 toli waka Silivia baby yabadde taliwo myezi 3 kyosobola engeri gy'onoomusanyukiramu tulageeko katono omanyi buno obudde omukyala we balinyira babbabo b'enkondo taata ndaba osanyuka gwe munyanyula ddi enkondo ne ziruma naawe omutuuke waka yamaza mukyala ogomesi mukolo kyekimu mudigiddemuuko kaakati nja kusaba ayina enkoko yaffe soko ite next man ne metron babeere close ku bantu baabwe kwegamba niye next ne metron batebeeze bulungi kubanga omuko agenda kudda amaaso gandege mulungi wasinga oteeko mpolampola emabega tofaayo kyekimu otyo kaakati mu Buganda bagamba nti awaayo ewo naye
olina okuyita mbwangu oba enyambala eyo gyerimu etusikulwa ng'egira ekuyira kyoko ate tebagikolera sampu mukoteekayo emikono kota ngayagala sebo muko ndirako imukwase okubiri akati ko okwasa enkoko eno n'obwetowaze bange bonna nze nebaza bwebaza sisaba webale kuzaalibwa nemwennyoko ow'empisa ulira ekyo mukiwengalo era empisa ze zintuusizza okutuuka ku kkula lino nga tewali ampaliriza muko nsaba osiima enkoko eno ogitwala tukwasa omuyambiwo sama akazinda lusoboka kwati kwata omukono gwa mukoddomiwo kwati kwata n'ogwamanyoko bakwasaganye ogumu gukwate microphone vidiyo egayo bulungi kale gaba manyoko sebo muko kwasa mwanyinaze ono naye ewaffe nabulawe bwe twamumyula si kugamba nti kizigo kizungu wabula njiriza era ndabirira nakufaayo kw'abazadde ensonga lwaki alabika nga bwatunula era ntera nti ewaffe tweddira muggo akabbira obutula ate naawe Sylvia toddamu kumola liiso mu kkubo obula limole oliteeka mu kisenge ulira engalo omukazi wo tekyalyangu otyo kakati abako newe mweddirayo oba akayimba akabatwala sebyuma tuwa oluyimba olubawerekera DJ Sente Salus kiri wano mbasaba kati mbenga ne kati mwe mugende musani wala nnyo abako abavudde DJ babere social distance kati mugende kati kubana okuwulako omufumbo ekyogenda kuwulira entalo ate bannange nedde tunyumisa abantu ba Katonda tuyimirire tuwe Katonda ekitiibwa mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Omukisa gwa Katonda gubeere ku bafumbo bagalane mu mazima nga babeeragana nnyo. Yosefu tuko
kutenda kubagwe Maria abana bo abafumbo obatereko mwoyo. Ayi Katonda kitaffe omulungi, tukwebaza olw'ekirabo eky'obulamu ky'otuwa, tukwebaza olw'ebirungi byonna eby'omwoyo n'eby'omubiri, tukwebaza olw'olunaku luno olulungi lw'otuwadde, tukwebaza olw'abaana baffe Dennis ne Silivia abafuuse ensonga olunaku luno olwaleero. Tukusaba nno Mukama obasindikire mwoyo wo, abawanirire endagaano gye bava okukuba basobole okugituukiriza obulungi. Amaka gaabwe ogawa omukisa mu kuzaala abaana era babeenyumirizeemu, ate nabo bulijjo basobole okulangirira Kristo. Ayi Katonda Taata omulungi, tubakwasa amaka amatukuvu aga Nazareti, Yezu, Maria ne Yosefu, babayambe mu bufumbo bwabwe, ate bulijjo babasabenga. Ebyo byonna tubisabye nga tuyita mu Kristo Mukama waffe. Ekitiibwa kibe ekya Paatiri n'ekya Mwoyo Omutuukirivu nga bwe kyali olubereberye na kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Katonda waffe, Katonda waffe, Katonda waffe. Mu linnya erya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Omutuukirivu. Super tandika n'olwaleero mwebale nnyo, mwebalire ddala n'akayimba ka tega akamasi okuli akanyeebwa. mukulike eyo mu kitundu ekyo eky'ekigambo kya Katonda. Toyanza nnyo, toyanza wala yalimisi labano the best man ng'ogenderako kiki tofa kabiri nnyimba bbiri zibe bbiri. Mukwano gwa Dennis yamanyi eyamujje. Yes, I'm Mukama. Tunda kangwagale.